Enkuba yatukubi. Tetulina na twebaka ebitimu twalizo biki byonna tufu. Entono musana gwatubuze. Ngegajje kama bati. Cheya naye ali mbakaaba. Mulaba wano kuyaga tuyingirira olunaku olw'okwosajjo yatutawaanya kusaawa nga 3:30 enkuba bwe yatandika ng'erimu kibuyaga w'amaanyi nnyo n'alyoka asitulako akasolya kano nga bwe mukalaba n'agenda akakuba eri mu nnimiro nga bwe munaagiraba twatunula nga tetulina kye tuzzaako tetubitegeera bulungi naye twalowooza nti ffeffekka twaba tuuseeko kino mudakika nga 3 twagenda okulaba baliraanwa baffe nga nabo balina obuzibu bumu waliwo omukyala awo ate yo yagwira ddala fulaati ku ttaka weebuuza n'okwebuuza ngeri ki gye yava mu nnyumba eyo waali mulamu akyassa naye tabitegeera kale eyo embeera yatutuukako jjo nakeera n'enambula ku kyalo naye ng'abatuuze abasinga obungi ebitooke byabwe biri ku ttaka era nga bwe munaalaba mu njege eno kusinziira ku biseera bye tulimu mu kiseera kino bwe mbalaabalamu oyinza okwesanga obukadde 5 okuzzaako akasolya ako okusinziira ku byendaba kubanga nagana amabaati agali sayidi eno sirowooza nti gakyasobola okuddamu okunyamba kusinziira ku ebyo ndowooza nti okuva ku bukadde 5 okweyongerayo kusinziira ku mbeera yaffe ya Uganda gye tulimu tulina ebiwandiiko byaffe bingi byayonoonese tetumanyi engeri ki gye tuyinza kubiteekateekamu biteekateeka bisobola okuba nga bitegeerekeka bulungi ne sola yaffe yayonoonese eyo TV tekyakola neyo sola tekyakola kubanga twajanisa okuva jjo naye yagaanye okuddamu MSP naye embeera nkyamu ddala nnyo nga bw'okyogedde kwetaaga jasi kukwatira wamu guno gwetaagamu mukono gwa gavumenti okujja mu gavumenti yatusuubisi yange ekwate nzireyo kennyini bagee bannaye ndi bubi kuba naffe tewali kabe ofisi ya chairman temulina ssente esobola kuyamba bantu bammwe ne baba bagundi muno mukabi teziriiwo kati nze okuleeta eddoboozi lino njagala lisiti eno sekutale wange waali tugende n'ennamba ezirikola kinzaagala nze kennyini ngenda kwekubira kennyini ekindeese wano eno naaliza obuulyawo ne sukali n'obuwunga naye kati nzije nabyo nga biri bameka kati njagala kusooka kumanya bali bameka bwe mba nyina ebiri ku ssimu nga nkubira muntu oyo yafiiridde emmere timugira mugula akaki nga bwetunoonya ki kyekisinga okundeera wanene kulaba kibuyaga nga bwe mbabuulidde eri mu nnyumba munda twagenda okunoonya amabaati gye gagenze ku ssaawa awo nga 4 ez'ekiro eno gye twagasanga tetunaba kugajjayo nga bwe mukiraba yensonga lwaki mugasanga wano kibuyaga yatuyisa bwatu mu nkuba eyalimu kibuyaga w'amaanyi yakola kino kimulaba wano amabaati twagasanze naffe nga bwe mukiraba naffe ne twewuunya tulowooza nti singa yali ya misana abantu baalifudde kubanga omuntu aba ayaayana kudduka ekintu gye kimusanga sayidi eri nasanzeyo embaawo nga zigudde sayidi eyo kitegeeza nti singa omuntu aba agezezaako okudduka yalibadde afudde gavudde ku nnyumba eyo gye mulaba gye nsulamu ennyumba yange era kwe gavudde ne gajja wano njagala okukubira abakulembeze baffe abatutwala mu Uganda batuyambe kubanga waliwo ministry enamba ekola ku bigwa tebiraze kyendowooza nti ekimu ku byo kye kino awo gavumenti n'aligisabye yazitukiddemu bwangu okuyamba abantu sinze nzekka naye waliyo n'abantu abalala kubanga oli omukyala gwe mbanyonyodde ennyumba yagwiridde ddala ku ttaka kyoyinza okuwebuuza yavuddemu atya okuggyako obuyinza bwa Katonda bwe bwasobodde okumuwonya mu kiseera ekifaana bwe olowooza amaka nga ameka gatuuse ku mbeera ng'eno amaka 11 ennyumba zaabwe zaayonoonese abantu abali eyo 20 n'okusoba emmere yaabwe yayonoonese
Esebo. Njagala mukkirize nti buli omu alina kalenda ye. Amazima. Njagala mukkirize era musabe mukulumize Mukama. Ebyokukaaba byawedde. Maama. Kati wajja wawulira nga eringa Maama. Maama era nina okunnyonnyola. Buno bujulize eri Mukama. Ani Juliana. Ebyo byonna byagudde nga ndi omwo. Kati bwe nabadde eri. Uyagize nga kana nenkaleka. Nengenda tulina olusansa lwaffe tuuba olwa Pasika. Obwongende ngezije nempuuba. Faya. Maama olugijira vulide nekisooka nekigwa. Awo negula nengamba. Nenzija nenkwata essimu kino kyekisenge. Nagize ekisenge nzije. Kino nekijja nekinkuba. Olwamaze essimu nerigwa. Ate akaana nagenza okusikulayo akaana nga bikagwiridde eno. Awo nagenza okubeera awo nti nfulumemu. Ate kino nekijja. Njagala nkubuulire byaki okuva wano kino kyekyantaasizza. Kati kino bwe kyagize nga ngamba Mukama. Kwenya ku misumaali maama. Mukama. Mpola. Njagala mutwala obujulizi buno. Abalina sapuli mukwate. Juliana bujulizi bw'amaanyi eri Katonda. Nalajjanye nagamba Mukama. Misumaali tegikufumita. Mukama. Obanga Juliet yaziza omusango maaso go. Nze Juliana sinze. Obanga Tapenensi yaziza omusango. Nze ta business yenze. Mukama abansitule munakitiyo Mukama. Nangamba Mukama. Kati olamaze gano. Nga wanemye olaba bino. Sirina wempita. Nangamba Mukama. Kubo Mukama nyamba abanaziza musango nsonyiga mu busiru bwange Mukama nakuwera bujulizi naye kulira kubo mpitawo agenda kunsimula na kitiyo ndajanye n'akaana njagala okubabuulira muno bujulizi bw'amaanyi Mukama yaleese ekimyanso bwati awo nempitomo awo ne wantawanya nengamba Mukama nemereddwa ebyo nebingwira naye okwesikamu amagulu awo nengamba Mukama nemereddwa nzijayo bansanga ebweru nzisaagala kitiyo Mukama nenvayo nenziruka naye ng'ekiri ebweru nengamba oba miti ginkuba bagenda kunsinga bweru naye saagala kitiyo nengenda nziruka Yesu wange nsasiza nenkonkona wali nga tebawulira wekutaaswe ndayira mu maaso ga Katonda buli kimu ekyagudde nabadde nga ndi muno ebyo bannange naye mwebale kumusabira nze ani okukkiriza kwange kwamponyeza Mukama kabadde bagenda kunsimula na kitiyo saakyagadde nakayanye nnyo ne Mukama nengamba Mukama kati kankweka endagaano kuba sirina musango gwengenda kuwoza naye sitanga ku muntu siyomba sigiraki nga ndaja nanga njogera nga ulaba mwenjogera sitanga ku muntu nawoza nti atinakuwera bujulizi ki ndaja nabwo nga binemeredde awo sitanga ku muntu nawoza nti mumaso ate buno bujulizi bw'amaanyi mukitwala temukibakanya nze ndi kyakulabirako ky'amaanyi naye Mukama nzaani naye ensisi ye yayagala okunzita ensisi gano n'omukono n'oludda luno lwonna nomizibwa nnyo n'omutwe guno gwonna noyeba mwe naye walabira waafu enkima zikwata obwana bwayo nempambatira nengamba wampa omwana ono namuyita kirabo tanaba kungendera ku mazzi onsise mponya okuswala neme kufiira muno wano wandajanyiza nnyo wano naawo okuyitawo nga sisobola ngamba Mukama sonyiwa bana sirinakyo nsobola kukuba nti banasobisa bwekiti yabawa kiriyo njakwenenya nti ate nenenya biki ntatanga ku muntu sivuma muntu siyomba Juliana wabwe mama nempona Mukama naye ekimyanso Mukama gyali Yesu gyali ekimyanso nekibeera awo nensirukawo ng'omubbi engamba oba miti ginkuba bagenda kunsanga bweru si kunsimula na kitiyo nawakanya ne Mukama n'ekitiyo saagala kitiyo nawaayo obujulizi
gwempa muntu aseka bane tukije naye nga bujulizi bw'amaanyi nze njakulabirako busoose nga mukaka naye faya akola mazima kyekyo faya nzani guliyana waabwe nakalidde mukama ekitiyo mpitula na kitiyo bale kujja Yade talimu. ndio yamulabikira Kamwita jua. Yakuddemu batungirirawo. Nubuze ngo yakudde mwati. demu ndoza ade bakagenda gwenjo yakasimbuka ate nyumba neyo. Wile yabadde yakavaamu nyumba nebambuka. bafunye buzibu then kati ng'omubaka gwe mwasindika nzireyo mbatebulinge bagaba naye ekituufu kiribe kiti abantu ne bwe banaba tebatuzeemu nga tebabutuwadde nze nga nze ngenda kudda n'akatono akange ate era sobole okulaba nga mbategeeza nti gavumenti yaffe oba yatatuwadde buki ne wano yali badde ijja najjo nebyaffe ebyo serako nnyo kuba kyemmanyi era buli omu ali wano eno yensonga lwaki ali wano kunakuwala omugambe kyeyatuuseko wano ne honorable n'abakulembeze abalala babajja balambula ate omukisa omunaabuze kyamani avunaanyizibwa kyenkani nazi kenyini nja kudda kenyini nga buzze Abadde wakulwa. mwalabi n'ebyo tekana kavuddeko nekakuba eri Kagenze paka kuli. Simbwe ziddako mu netugenda kusijikusi. kasita olabyeko ate bawandiise kasita olabyeko ate era bawandiise twandibadde tugera ku kyalo ekirala Mbala kagenda todda habeko Erino yayituuse dda kutta. Adigiri gyali muvubuka kyemwogedde yabadde tayinza vaamu. Omanyi yagwa muki? Bakisuulire ddala. Maama. Kubanga kyo Nabo zina ngamba. mbeera ey'okuzza abaana ku masomero mu mbeera ey'obwavu bo bagenda kusobola batya okwebeezaawo katodduka tuke wansi mu kitanda nangamba ate katuddawa mu kitanda naawe tugende tulaba abaana kati awo nga nze kimbuutikidde sazzeemu kutegeera nankwatako naserengesa emmanju mu lukubo tudda mu kisenge ky'abaana nga gye bali kati ne mugamba katuddeyo ate tulabe ki ekituddeyo katutunula nga omuyembe gumaze okuyimbira mu nnyumba kati ne mugamba naye simu yanagirese wali erina tooki eyaka nakoleeza ekibiriiti nenyina nenkolaki nenzijayo ettooki nenkuba nekulabanga lwatavudde eddembeera ekufulumamu nenetegereza nga busimbusa okuva wansi katonda bwatu n'atuwa obulamu katonda w'amaanyi Allah yazizza bibi aba olabira ddala nga tosobola kubanga okirowooza nti gusobola okugwa buligwa guli gwene kisoboka nga mwalabye seeka wange kati mu byonna ennyumba eno emaze emyaka nga 7 kuba jjajjange yagizimba yajamina yagizimba kakati wano kyaguddewo ng'omuti gwe gugyonoonye so yavaako mu lutalo baagibambula asajja b'obote kakati tetuuka tugizaako akasolya kano mu 98 wetugizzaako ki amabaati gano kati ate omuti gwe gukoledde ki gugikubidde se kati minisita Nabbanja tukusaba obuyambi kusinziira embuyaga eyatuyiseemu amayumba okubambuka emmere ebitooke byaweddewo
muwogo yaweddewo. So gavumenti tubasaba President Museveni n'omubakawo Nabbanja n'omubakawo Nsubugapo mutuyambe mutukwasaganye twayise mu bimyanso ebyasoose okutulagibwa kati embuyaga n'eryokejja ya mirundi 3 okudda engulu ennyumba ekoze eki ennyumba nga omuti gumaze ogikuba. Abaana bo mubeeramu eka? Tubeeramu n'abaana 3 tulimu abantu 5 mu nnyumba kati abaana babadde beebase kati buloke manju zayiseemu ne zigwebwebu ekyayambirwa ne ziba nga tezaabakubye. So bwe bulamu bwe twayiseemu abaana ne baba balamu tebalina mutawaana olwaleero bagenze ku ssomero naffe abakulu weetuli tulumizibwamuko mu kifuba kuba yankubye mu mutwe nenkuba ne mu kibegabega muno naye nga obulumi mwe buli naye nga si bw'amaanyi. Erinnya Senfuma Nuuhu Masuuli Tabbaale. Bwebana kusabira abantu kuba nti baawonye yentambulidde yonna sinalaba yaafudde era atuuse wali nga yeebaza bwebaza Mukama kuba ye okuwona kwe n'omwana we yabadde Katonda. Omwami oyo Essebuyani Patrick kati ffe ogwaffe njogedde ne benjogedde nabo ne Kiraaka oba atuuse oba tatuuse nze ogwange nzize njagala buyambi bw'abantu baneeno okuli ebikozesebwa okuba kyamaani okimanyi obukulembeze bw'otayogera otasobola kudduukirira era bagenda birabanga byakusaaga naye olw'okuba kati story yonna ngikolektinze bulungi n'amannya ngalina kigenda kufuba okulaba nga tuyamba abantu baneeno. Eno ennyumba ya famire eno yonna eri ku ttaka abaana bato abakyala baabano waneeno ate era n'omwami simanyi oba kati agenze kuyiyiza ndowooza olaba nakino nkikutegeeza nga bwekubidde nti nzija kanzireyo oba nkobawo nkya ng'omubaka enkanyi naye mbadde siina ngeri gye nzija na sukaali nga neetisse nga simanyi bantu kyabakosebbwa. Ekisookera ddala ekimu ku bisinze okundeeta kwerabirako bye nabadde mpulira ne bye nalabye ku mitimbagano okutuuka ku ground ebyalo ebisoba mu 7 nga ntandikira Bbaale, Katikamu, Nampunge, Naalya, Mwera, Saako oba oliawo n'ebyalo ebirinaanyeewo nga Lubbe byonna biri ku ttaka. Amayumba gaagudde mu kirabo ekibadde Bbaale Katabato omukadde. Emmere yonna eri ku ttaka bitooke lumonde buli kimu kyayonoonebwa nga mu byonna bwe ntunula ng'ate nkyatalaaga mulaba ennyumba y'omukyalo ono baana bato omusajja kyeyaka yagenze kati nakutetenkanya bali mu kuteekawo temporary kayumba akali temporary basulemu essaawa eno enkuba bwejja tebalina bagenda kwekaluba. Ng'omubaka wa parliament sisobola kuwa buli omu sente zimuyimirizaawo ssaawa eno ku byalo 7 naye nnyina eddoboozi erijjayo ssente n'obuyambi eri mu ofiisi eyo bye bansindikamu era essaawa ero nalabye nga kuba kujooga prime minister okuddukira mu ofiisi nga zituuse ku ground kwe kusooka waneeno ndyoke ngenda okuddayo wa minisita avunaanyizibwa ku bigwa bitalaze mu ofiisi ya prime minister mutegeeze nga nyina n'obujulizi nti abantu 200 amayumba bwe gati emmere kikabwe kiti mugende muyambe abantu kawo namukubidde dda kawo ekitundu kubira kawo ekitundu n'enkwatagana abakulembeze abawansi wananna abannambuza be chairman LC1 abasinga okumanya abantu baabwe kati nze kyenjagala okuddayo kola kwongera kusakira abantu bange omuli amabaati omuli seminti omuli emmere n'ebirala ebiriwo mu ofiisi ebisobola okuyamba abantu then nange ng'omubaka okukwatayo akatono kennyina gavumenti oba oliawo yo eba ekyebase ate nga kyemmanyi yali badde ejja na leero okukwatayo akatono kennyina nkomewo tegeeze ba chairman nti muleeta abo oba kilo oba half kilo mu ofiisi y'omubaka then abantu bafune naye embeera mbi ku muntu gwe balonda bwensigala mu ofiisi nga ntudde mba simanyi mulimu lwaki bannonda. Ofiisi eyo eya prime minister omulanga gwange gwenkuba ogusookera ddala kyovola bakaawo namugambye ddakaawo tujje ffenna ku ground jangu okole assessment kubanga bwogenda mu ofiisi eri bagamba bakoseddwa bameka bakoseddwa kyenkanaki kwe basinzira okulirizinga ebintu saagala babitikke nze
nibo batabitikanze wabula nabo babyereetere kale nange wenategera nti babirese najjira kafazali nibo basijiddeeko kuba kino kitaasa bantu bange kati kyenjagala njagala ofisi ya prime minister kaawo waffe wandika ebbaluwa ejje tugitwale wa prime minister abantu bayambibwe kigenda kuba kya buswavu nnyo gavumenti eno nga yaleetebwa abantu b'emasuuliita abantu b'ekakiri namayumba abeeruwero twayangu okufuna enjeganga eno netakola ki netayamba bantu baneeno n'akasembayo buvunaanyizibwa bwange okugenda okutebolinga ensonga eno ku fulo ya parliament ku komitizi zaffe ate nja kugitebolinga singa babeera tebareactinze naye tewaba nsonga lwaki njitwala ku fulo ya parliament ate nga tukolaboratinze bulungi nnyo abantu bayambiddwa wamu naawe kyoyitamu tukimanyi kuba kati oli mukuleeta mumuli ate omanyi oba egenda kutonnya naye tukusaasira kituufu togaana kuba ojjukira bagamba nanyini mufu yakola ki ogira weekaabirako ogira weeka mwana wekka ekitegeeza naffe kati katukole ogwaffe chairman yo namubadde bubi kubajjo nangamba honorable kiriwe kitibwe kiti nga to update nangamba tuukayo kati ogwaffe ne chairman kufuba kulaba nga tukuba mulanga kwekwatamu ngaffe ate era tugende eri abo bakama baffe abayine ssente eze zibeerawo nga zakola ki zabigwa bitalaze mu budget gye tuyisa tuyina omutima gututeeka wali eri tiguno bali bangawo ebintu ebisumbu y'abantu ebigwa bitalaze buyambyeko nze kati ngenda kuzayo eddoboozi amangu ddala in fact obola bannumwana nnyo naali badde soogera na bigambo bingi twali badde tugamba omuceere guguno sukaali wuuno amabati gagano seminti wuuno noonya bulooka naye kati olwokuba sikikoze kansuubire kinaakolebwa enkya oba okwosa enkya gwogira otetenkanye tugenda kukwataganamu n'omukulembeze waffe n'abakulembeze betutambula nabo tusobole okulaba nga tukomawo gye muli kuba nangenda kubalemerako nnyo nange ng'omubaka kino kubanga kweyama webali nnyo era kye bakola tosobola kugenda wa prime minister mu ofiisi eyo kati bw'otuukayo kennyini ekitegeeza oba ofunye ekifaananyi kiki ekituufu nje kujja ne ttiimu yange eno tukyali tutuuse ensonga nga bukyakikola ki kuba kyama kye kimuleeteza wano atulambuza enjega eno yatuuseyo ku ssaawa nga 3 kitundu ez'ekiro nga nze zikiriddeko mu katawuni awo kati embiyagawo yatandise okujja nga mpitivu nensooka nsibamu obutadda waka naye nabadde nkyesigiriza eri neggamya enkuba ng'abantu bangamba nti ddeeka abantu bafa bali mu nju bafa kaakati nawe kwambuka wano speed nazze bigwo nga gyenva emiti gyegikola ki gyegigwa naye nga mukama ngamba tuukeeka ate oba ennyumba egudde kati omanyi ki nti n'abantu bafudde natuuse wano nga nange ntobye okutuuka ku bantu bange ng'omukazi ali mubasikayo mu nnyumba neiba wange ono mudduukirize neiba wange wawano kumpi ne banyambayamba ne bajjayo abaana ebitanda byo ne tubirekayo nga bwe biri naye nga buyaga yabadde y'amaanyi nnyo abaana tebakubiddwa bibulooka abaana abamu bakubiddwa ku bibulooka ku magulu naye okusinga mukazi yalumizibwa omugongo kubanga byonna byamwekkasemu naye sinafuna ssente zijja ate mujjanjaba mu bulungi kubanga muyaga gwansanze nange siri bulungi mu ssente kikyo wandisabye amannya aganze Sseguya Patrick kale kyenandisabye nsaba gavumenti ennyambe okwempa y'amabaati n'20 nsobole okuzaawo akayunga obaka seminti n'ekyokulya kubanga kati bannanga bannyambako baagala ekyokulya naye sirina wensuza baana sirina buyambi bwonna kubanga n'olukulu awano lwakugula naye kati zandibadde zigula akawunga ate ogenda okulaba ate zigenda kudda mu kuzimba kayunga siyinza kusuza baana bweru kumala bwana erinnya Kyalisima Evelyn zabadde nga ssaawa nnya za kiro enkuba n'etandika kutonya kibuyaga neekunta kati ninvaayo mu buliri netandika kutereeza abaana kubatereeza akatimba kubatereeza kati oluvannyuma guno ebifunfugu nebitandika kuva waggulu nga bwenyiikira nga ntetenkanya kuvaayo okufuna kasipesi nga ziyenfulume ntandika okusikayo abaana era omugongo gwamenyese buloka zonna zanzize era siriiwo omugongo gwena gwamenyese wagenzeko mu ddwaliro sisina buyambi bwena bwenafunye lwaki togendako mu ddwaliro njagala gendayo naye kati n'agatambula mpulira njagala gendayo amanya gange nze Boogere Joseph Chairman w'Erusuwano Katikamu twafunye bagiyita njiga kibuyaga yatukubyemu netukubamu ka drive niye tuyisiza bubi abantu bange
sofa ku list nyinako abantu nga 7 naye ng'ennyumba zaabwe zaagudde naye emmere ebitooke tebyasigaddewo ekyomukisa omulungi nti tisaafunyemu afa abaafunye obuzibu nagezezzaako batwala mu malwaliro ne baterera ne bakomawo mu maka gaabwe naye ekikwatagana n'emmere naddala ng'ebitooke tebyasigadde waggulu mwanyi byonna byagudde ku ttaka naye ng'abantu bange bakosebwa nnyo mu mbeera eyo tubaye tusaba gavumenti etuyambeko gavumenti erina obusobozi ebusobola okutuyambako etuyambeko naddala abantu baffe bano abafunye obuzibu ennyumba zaabwe ezagudde ate tuyambeko ne mu byokulya kubanga abantu bafiiriddwa emmere era tebayina mmere yaabwe yayonoonese gavumenti etuyambeko naffe tukozeeko ekisoboka ng'abakulembeze abawansi. Erinnya lyange nze Josephine Kasi nze kansala omukyala atwala omuluka guno ogwekatikamu ku tawuni kansa ey'e Masuuliita. Bannange twayisiddwa bubi enkuba eyatonnye nereeta embuyaga ku kyalo mu bitundu n'ate ekyalo katikamu twayisiddwa bubi nnyo omuluka gwonna. Emmere yagudde, ebizimbe byagudde, ebikuba abantu, kale kwegamba twayisiddwa bubi. Omulanga gwange eri bakama baffe abali waggulu eyo mu maaso awo tulinawo enjala egenda kuluma abantu weewaawo n'obubbi bugenda kweyongera kubanga kaakati ayinawo kayina ayina kakwata n'obwegendeza ayinza ati baleme kabba kuba obubbi bugenda kweyongera bagenda kubba. Kale munolwekyo mutukwatizeeko abantu baffe naddala bayonooneddwa emmere n'abakubiddwa ebizimbe babeere nga bambi bayambibwa. Ate yo Easter mu mazima ya Katonda yo tetumanyi wabula kyetwetaaga ndowooza abakulu bajje tubalabeko bongere okusensitizinga abantu baffe nze mmanyi nti enjala essaawa eno teriiwo naye mu maaso eyo egenda kukola ki kubeerawo kuba emmere yayonooneddwa nto ne muwogo oyo omulaba nti akyayimiridde naye wansi mufu kubanga yabaddemu omuzira. Tuli mu mbeera mbi taata, twakubiddwa twakosebwa ebintu byaffe byonna byayonoonese enjala etuluma tetulina buyambi abamu. Ekyatuuseewo enkuba yazze netubambulira ennyumba era katono ndugenderemu era nakosebwa yankubyekubyemu naye kati bampaddeeko ku ddagala ndi mukumira naye nga ndi mu mbeera mbi sina buyambi nkuba omulanga bonna abatusingako ab'ekitiibwa bano banziruukirire ndi namwandu ate nnyina abaana. Mu nnyumba muno mubeeramu bameka? Mu nnyumba muno tulimu abaana bantu basatu abalala benkuumirako ebbali muzeeyi wange waali omukazi naye namwandu nange ndi namwandu. Amanya nze Proscovia Namwanje. Ati ekyuma kino kyabaddemu emmwanyi zino enkalu ezibalirirwa obukadde 30 olw'ensonga nga kiro y'emmwanyi enkalu tugisuubula siringi 6 ku balimi oba ku basuubuzi. Akati bwe tumala ntuzira mu kyuma muno ekyuma kizisunsule tuzipaakinge zigende e Kampala mu industrial areas. Akati essaawa zino emmwanyi zitwafiiriddwa ezitagenda okuddamu okuzaanika nga zayonoonese ne kase nazo zibaliriddwa eyo mu bukadde nga 10. Ekyuma kyagenze abakozi abamu badduse tulese bakozi bapya bakibambulule tulabe engeri kyakirike tuddamu okwetegereza erinnya amanya gange mpitibwa Ganyahaya nga nkwata ku kyuma kino ekya Nampunge Coffee Factory ekyamulamba ngeno okutwala keno waggulu Kyabambuse wano wonna ng'enkuba eri mu kukuwa amazzi wano wonna emmwanyi zabadde zijjudde eziri mu makutiya naye era ebyokwerinda aba gavumenti nkutonze okukuba emmwanyi tulagirwa okuziggyawo ate tuzisobola okuzaanika awalala. Kati zino tuleese empya kyabuze kukuba ate ziri tuzanyise walala
twazibyewo ese kakati nga kimalamu zino kiggalewo paka tunamala okukizimba tugenda kuggalawo okuya tuliddamu kiggulawo nga bamaze okizaawo era mumbeera eno kino ekyuma tubage tulina abakozi 10 naye bukyanga tuva mu nsasagge eno kati wasigalawo basatu ezo zonna ennyumba ekyuma abantu ababadde bafuna wano ekyokulya abo bonna bagenze kati okugenda okwo kitegeeza kino abakozi batukozesa ababadde bafuna wano emirimu abo bonna bakoze eki bagenze olwokuba kino kampuni gyadde bakoleramu yasaanyiwewo kati mugakiggalawo kakati tumala okukuba emmwanyi zino eziriwo tugakiggalawo abazimbi bamale okukimala Erinnya Juko Uzairo District Councilor akiikira ekitundu kya Masoro Town Council ku lukiiko lwa Kiso District. Olunaku lwa eggulo twafunye obuzibu enjega yagudde mu bitundu byaffe abantu baffe ne bakosebwa ne bagisuulibwa amayumba gaabwe kibuyaga enkuba yabadde embi ennyo ddala. Abantu baffe abasinze okuyisibwa obubi mulimu abantu b'Ebbaale ne Katikamu wamu ne Nabalanga. Ebitundu ebyo byakoseddwa nnyo. Kibuyaga yasudde amayumba yayonoonye emmere yaabwe. Tuli mu buzibu bw'amaanyi ng'abakulembeze ate n'abantu baffe okulaba nti bazizibwawo ebintu ebyo. Tukubye omulanga mu offices ez'enjawulo Prime Minister tubazo mutegeeza ne buli gwe kikwatako naye tusaba ku mulundi guno wabeewo okutuddamu okw'amangu olw'ensonga nti kati kiseera kino abantu baffe tebalinawo basula naye ogenda okwesanga nga okuddibwamu kwa gavumenti kutwala ebbanga. Tusaba ku luno wabeewo obwangu mu kubeera nga abantu baffe bayambibwa ab'ekitundu kino basobole okubeera nga badda mu bulamu obwa bulijjo babadde batambuliramu. Mbeera eno si yeetoose ku nsonga eno ng'abantu baffe ab'emasuta batufuna obuzibu. Abantu baffe abali mu bitundu by'Erwemwedde ne Wabiyinja amayumba gaabwe gaagwa naye era twategeeza Prime Minister ne tuwanika amabaluwa mu buli woofiisi abantu baffe nakutuusa essaawa eno tebaddibwangamu naye ng'amayumba gaagwa wansi tebalina buyambi bwonna bwe twafuna. Ku ssaawa zino abantu b'ekitundu ky'Ebbaale wamu ne Katikamu era amayumba gonna gali wansi naye tusaba ku mulundi guno leero wabeewo okubeera nga batuddamu mu bwangu abantu baffe basobole okuyambibwa. Ate n'ekitundu kino eky'Amasuulita Town Council ne Sub County ebitundu bino bye byaleeta gavumenti ya Uganda eno mu buyinza eriko byali badde bifiibwako nnyo singa bibeera nga bifunye obuzibu kubanga byayononebwa ebintu byabwe mu lutalo bingi abantu baawaayo okubeera nga baleeta gavumenti eno. N'olwekyo tujja kuba basanyufu nga obuyambi obwo butuuse mu budde abantu baffe basobole okuyambibwa.